الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ngati tunaba kugenda mu makulu getufuna mu hijja mukkirizaate mu kaseera kano tutunulire ku history wa hijja. Kikulu nnyo omuntu okumanya kiki ekyaliwo ng'empagi y'obusiraamu tennaba kubeera nti eraalikibwa. Abaffe abantu baasaalanga batya, abantu baasiibanga batya, abantu baakolanga batya hijja, abantu baatoolanga batya zaka. Ebyokulabirako bingi bye tusobola okuba nga tutunulako ti omuntu buli bw'omanya kiki ekyasookawo ate obusiraamu bwatuleetera ki, olaba okusaasira kw'obusiraamu, olaba obulungi bw'obusiraamu. Ensonga lwaki ebiseera ebisinga bwe tuba nga tusomesa abaana nga tubasomesa obusiraamu tubatandikiza kubasomesa embeera yali etya nga obusiraamu tebunnaba kubeera nga butuuka. Oluvannyuma lw'okwanjula okwo kikulu okuba nga tumanya ma taarihul hajji, hijja eno yatandikirawa, history wa hijja ono atandikirawa okutuusiza ddala Allah subhanahu wa ta'ala bwagifuula empagi mu mpagi z'obusiraamu. La khilaafa bayna alfuqaha, tewaliiwo nkaayana zonna wakati w'abamanyi bonna anna alhajja kaana mashru'an, nti hijja eno yali yalaalikibwa mundhu ahadi Ibrahima alayhi salatu wassalam. Okumanya empagi ya hijja nkulu yatandikira ddala okuviira ddala ku mulembe gwa Ibrahima alayhi salatu wassalam. Kyova olaba nti bwe tuba twogera ku Ibrahim tukimanyi nti olulwe lwa nabbi sallallahu alayhi wasallam lutandika era lugenda okumaliriza nga lusisinkanye ne jjajjaffe Ibrahima alayhi salatu wassalam. Yensonga lwaki bwe tuba nga twogera ku Ibrahim tumuyita jaddul muwahidin, ye jjajja w'abantu abali ku tawhid, millata abikum Ibrahim. Allah bw'atyo bw'agamba nti eyo yenkola ya kitammwe, yenkola eya jjajjammwe Ibrahima alayhi salatu wassalam. أخرج الإمام القرطبي عن ابن عباس وابن جبير رضي الله عنهما. إمام القرطبي متفسيري من يكدوانغا الجامع لأحكام القرآن يقام بانتي عبد الله ابن عباس يقام إلانغا تيشيقام بشا ابن جبير أنت الله سبحانه وتعالى بيقام وأذن في الناس بالحج. الله يريا لقلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام namugamba tisitule eddoboozi olangirire abantu bajje babeere nti bakola hijja. Bw'onooba okikoze gw'ogugwo gwakoowoola abantu ya'tuuka rijalan wa ala kulli dhaamirin ya'tiina min kulli fajjin amiiq. Abantu bagenda kujjira nga bava mu bunyomero obw'enjawulo. Waliwo abajja okujja nga batambuza bigere, waliwo abajja okujja nga beebagadde, waliwo abajja okujja nga batambulira mu nnyonyi, abatambulira ku nfalaasi, abatambulira mu mmotoka n'ebyebagalwa eby'enjawulo. Allah tabaraka wa ta'ala bw'atyo bwe yalagira nabbi Ibrahima alayhi salatu wassalam. Kati Imamu al-Qurtubi yagamba nti lamma faragha Ibrahimu min binaa'i al-bayt, Ibrahima alayhi salatu wassalam bw'amaliriza okuzimba ennyumba ya Kaaba ba'da al-amri bi binaa'ihi, ng'oluvannyuma lw'okuba nti Katonda amulagidde abeere ng'agizimba, nga bwe yagamba nti wa idh bawwa'na li Ibrahima makaana al-bayt. Ate nno kino kikulu nnyo eri abakkiriza okumanya ti ensonga ezaffe tetuziteekawo buteesi, ensonga ezaffe tetuzikookerawo bukookezi, ti naawe wennyini nnyini ewali Kaaba Allah subhanahu wa ta'ala okusinziira mu Qur'an Ibrahima alayhi salatu wassalamu yamulagawo bulazi. Kubanga Mungu bw'agamba nti wa idh bawwa'na li Ibrahima makaana al-bayt, nti jjukira bwe twalaga Ibrahim awantu ewagenda okuba nti wazimbirwa ki, wazimbirwa ennyumba ya Kaaba. alla tushrika bi shay'an wa tahhir baytiya lit-taa'ifin wal-qaa'imina war-rukka'i as-sujud. Allah subhanahu wa ta'ala namugamba nti ate ennyumba eno bw'omala okugizimba gitukuze, oba nti teriimu shiriki yonna, abantu abagenda okujja okugyetooloola, abagenda okuyimirira, abagenda okukutama, abagenda okuvuunama. Al-Qurtubi bwe yali ng'ayogera ku tteeka lino yagamba nti ay arainahu aslahu liyabniyahu, twamulaga ensibuko,
twamulaga foundation ya Kaaba kubanga Kaaba amakulu gaayo erina tarehe waayo erina omusingi gwayo nga guviira ddala mabega kubanga Imam al-Qurtubi agamba Allah subhanahu wa ta'ala yamulaga bulazi foundation liannahu kana kadin darasa bitufani wa ghairihi amataba galinga kino ekyokungulunga kyagajjako kati Allah subhanahu wa ta'ala kyavajja nalaga Ibrahim alayhi salatu wassalam foundation yeyo naye tuddeyo ku mulamwa ku tarehe wa Hijja. Imam al-Qurtubi agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala bwagamba Ibrahim adhin fi nnasi bil hajj situle eddoboozi olangirire abantu basobole okubeera nti bajja bakola hijja. Ibrahim yatunuliramu eddoboozi lye n'agamba nti ya rabbi owange katonda wange wama yablughu sawti kati bwe nsitula eddoboozi lyange nempoggana oba nendeekaana eddoboozi lyange ligenda kutuukawa. Allah subhanahu wa ta'ala yamuddamu n'amugamba adhin gwe nkulagidde kulangirira wa alayya albalagh okutuukiriza eddoboozi ero gye linaatuuka ogwo mulimu gwange. Fasaida Ibrahim alayhi salatu wassalamu n'alinnya Jabal Abi Qubais, yalinnya akasozi akamanyikiddwa nga Jabal Abi Qubais, waswaha n'abeera nti yasitula eddoboozi lye. Yagamba ebigambo bino, yagamba nti ya ayyuhannas abange mmwe abantu inna allaha kad amarakum bihajji hadha albayt katonda wammwe abalagidde okuba nti mujja mulambula ennyumba eno liyuthibakum bihi aljanna bwe tuba nga tuli ku maqsadu ga hijja ne mu kigambo kya Ibrahima alayhi salatu wassalamu kyajjiramu nti omulamu ogusooka mu hijja liyuthibakum bihi aljanna katonda abawe empeera ey'ejjana wayujirakum min adhabi nnar era asobola okubeera nti abeewaza okuba nti muyingira omuliro. Kati agamba nti Allah abalangiriddeko abalaaliseeko kukola ekyo fahujju abange mujje mulambule ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imam al-Qurtubi agamba fa ajabahu man kana fi aslabi rijali wa arhami nisa abali mu migongo gy'abasajja ebiseera ebyo kitegeeza nti abantu abali nga tebannaba kutondebwa n'abaali mu nnabaana z'abakyala bonna bonna baayatula ne bagamba nti labbayik allahumma labbayik tuzze ayi katonda waffe tuzze twanukudde ayi katonda waffe twanukudde n'agamba nti faman ajaba yaumaidhin hajja ala qadari al-ijaba buli muntu yenna yayanukula ekiseera ekyo era yenteekateeka Allah gyagenda okumukolera okubeera nti akola hijja. In ajaba marra fa marra bw'abanga omuntu yagamba labbayika n'akyogera omulundi gumu oyo Allah subhanahu wa ta'ala ajja mukolera enteekateeka agenda akola hijja akikola omulundi gumu. Wa in ajaba marratain eyagamba nti labbayika labbayika allahumma labbayik n'akyogera emirundi ebiri n'akyogera emirundi esatu era Mungu ajja kuba nti amukolera enteekateeka okuba nti agenda alambula ennyumba ye emirundi egyo gye yaddamu. Mu riwaaya endala eya Abu Tufail agamba nti Ibrahim alayhi salatu wassalam bwe yakkiriza okuteeka mu nkola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyamulagidde agamba nti khafadhat aljibaali ru'usaha Allah yasalawo n'alagira ensozi zikkakkanye emitwe gyazo wa rufi'at lahu alqura ebyalo byonna Katonda n'abikkakkanya eddoboozi lya Ibrahim lisobole okubeera nga lituuka wala kubanga kiragiro okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kiki kyetufuna mu tarehe eyo? Kyetufuna mu kyafaayo ekyo wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum bannange ffe obuvunaanyizibwa bwaffe kola kasita Allah subhanahu wa ta'ala akulagira ekintu kikole mu butuufu bw'okukikola ebisigadde obeere ng'obimulekera. Faqul i'malu Allah agamba nti gwe kola fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu Allah ajja kulaba omulimu gwo era Allah ajja kubeera nti ajulira omubaka ajja kujulira abakkiriza bajja kubeera nti bajulira. Era kyova olaba nti mu suratul Yasin wama alayna illa albalaghul mubin omulimu gwaffe ng'abawalimu kutuukiriza erisaala kutuukiriza obubaka obwo Allah subhanahu wa ta'ala bwatulaaliseeko okubeera nga tubutuukiriza. Naye ennaku zino osanga nga engeri gye tweyisaamu
ogamba oyagala nnyo okuba nti ekintu okifoosinga. Okukifoosinga si kikulu, wabula gwe kikole nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakulagira okubeera nti okikola. Omulimu ogusigadde gubeera gwa Katonda eyakutuma okubeera nti okola omulimu ogwo. Inako we nali nsoma ekintu kitonotono, naye omusajja omu n'ayogera ku tteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala erigamba ti wa rusulan qasasnahum alayk wa rusulan lam nakhsusuhum alayk. Allah bwe yali ategeeza omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ababaka nyina bangi, wa rusulan qad qasasnahum alayk, abamu ku babaka nabakutegeeza, era kigambibwa nti balinga 25 ababaka abo Allah be yategeeza omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Wa rusulan lam nakhsusuhum alayk, waliwo abalala nga bangi nnyo Allah yabasindika nga bwagamba nti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Buli komite y'abantu Allah yasindikayo omubaka. Si buli mubaka yenna nti nabbi sallallahu alayhi wasallam Allah yamumutegeeza. Tuvulaba nti omumanyi omu yali atunuulira etteeka lino yagamba laysa min shuruti alfalah wujuda ismika fi kulli shay. Mu bubonero bwa success, mu bubonero bw'okuba nti ekintu ky'okoze kisibadde successful, temulimu kuba nti erinnya lyo liwandiikibwa ku buli kintu kyonna ky'obeera okoze. Fala tatahafatu litudhkar, tofaayo nnyo, tolaba kugamba tokola kaweefube w'amaanyi nnyo osobole okubeera nti oyogerwako. Kuba kati olwaleero waliyo omuntu nga bwe guba musomo ng'ogwo ayagala ayogerweko. Bwe kiba nga mu mbeera gye tuwangaliramu olwaleero nti kati kiki ekitrendinga, ti ekyagundi kati kyekitambula olwaleero abantu kye bettanidde, la si kikulu okubeera nti erinnya lyo liwandiikibwa buli wamu wonna, wabula ekikulu kwe kuba nti Allah subhanahu wa ta'ala ategedde omulimu gwo. Ibrahim alayhi salatu wassalam yali omu n'alangirira hijja, naye olw'okuba nti ekigendererwa kyali kirungi yali ateeka mu nkola ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero naffe abali wano abali miles ne miles away from Makkah, mu kuviira ddala awo ku Jabalu Abi Qubais Ibrahimu yayimirira, naffe tuli ku labbayika Allahumma labbayik. Yensonga lwaki mbakubiriza akhlisu nawaayakum ayyuhal mu'minun, abakkiriza tutukuze enniya zaffe, tubeere ne ikhlas, ebisigadde Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nti abituukiriza. Vulaba nga kigambibwa ti kana al-ulama as-sadiqun, abamanyi baffe ab'amazima, aboogezi b'amazima, era abamanyi baffe abalungi abaatukulembera, kanu yafrahuna binashri ilmihim bayna an-nas hatta law lam yunsabu ilayhim. Kyabasanyusanga nnyo irimu yaabwe okuba nti etuuka wala newakubadde nga tebagamba nti irimu eyo yaabwe. Imaamu Shafi'i rahmatullahi alayhi agamba wadidtu, negomba nnyo anna al-khalqa yata'allamuna hadha al-ilm, nti abaddu ba Allah bayiga irimu eno, wala yunsabu ilayya minhu shay'un, naye ng'ate irimu eno nga tebagambye nti Imaamu Shafi'i ye yajogera. Ekyo tukijja okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yalagira Ibrahim abeere nti alangirira hijja, n'alangirira n'enniya ennungi, ate Allah n'abanga amuwa tawfiiqi mu ekyo. Kyetwagala okumaliriza nakyo, kimanyikiddwa bulungi nti newakubadde nga nabbi sallallahu alayhi wasallam yali nga tannaba kubeera nti atumibwa, Abawarabu baali bamanyi obukulu bwa hijja, Abawarabu baali bamanyi obukulu bwa Kaaba. Kyova olaba nti kanu yahujjun, bakolanga hijja ma ikhtilaafi sha'air, newakubadde nga emikolo gye bagikolerangamu gyalinganga gyawukana, wa ma ikhtilaafi tasarrufaat, engeri gye beeyisangamu teyalinga mpisa nga bwe olwaleero bwolaba nga bwe tulagirwa okuba nga tweyisa mu hijja. Ekyokulabirako kanu yatuufuuna bilbaiti aryanin, kimanyikiddwa nti Abawarabu bagulumizanga nnyo Kaaba eyo, naye ekyekitalo bagyetooloolanga nga bali bwereere. Naye ng'ekyabakozesanga ekyo bi'itiqaadin, kubanga baalinganga balowooza obanga bakakasa anna thiyabahum ghayra tahira, nti engoye zaabwe si ntukuvu, balina kusooka kuzijjamu nga tebannaba kwetoolola ekifo ekyo ekitukuvu. Kyekitegeeza, kitegeeza ekintu kimu, ti ffe olwaleero bwe tubanga tukola hijja okusinziira ku nkola entuufu, tulina okuba nga ate ta'zimu Makka tulina okuba nga tugiwa nnyo ekitiibwa.
ta'zimul kaaba tulina okubanga tugiwa nnyo ekitiibwa n'okubanga tetubijjaamu mbeera ey'okuba nti omuntu atandise okufuna olummanyimanyi ku kaaba, atandise okufuna olummanyimanyi mu Makka, kubanga omuntu buli bwaddiriŋŋana ekintu, bwaddiriŋŋana ekifo, atandika okukirabanga kya bulijjo. Bw'abanga luli tasobezaamu, ogenda okumaliriza nga atandise okubeera nti asobezaamu. Naye nga taarikhi ya hijja bwetyo bwefaanana. Ekimanyikiddwa nti Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuma mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam n'amukwasa amateeka ag'enjawulo, n'amala okubeera nti amutuma, kigambibwa nti mu bigambo ebisinga okubeera nti bye bituufu, anna al-hajja kad shuri'a fi awakhiri sana tasi'a. Hijja eno Allah subhanahu wa ta'ala yagiraalika mu mwaka ogw'omwenda nga guggwako, okusinziira ku kigambo ekimu ku bigambo ebituufu mu bigambo by'abamanyi. Wadhalika binuzuli qawlihi ta'ala, Allah yalaalika hijja n'ekigambo ekigamba nti walillahi ala nnasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila. Allah eryo lyetteeka lye yakyuzinga, lye yasalawo okubeera nti atulagira natyo okubeera nga tukola hijja. N'agamba nti teeka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, etteeka eryo nga ligenda eri abantu okuba nti balambula ennyumba ya Allah, man istata'a ilayhi sabila, oyo abeera asobodde okubeera nti atuukayo. Kyovulaba nga kigambibwa nti omwaka ogwo oluvannyuma lw'okuba nti hijja ekakase, yakakatanga emyezi gya hijja giseewo, omubaka sallallahu alayhi wasallam n'abeera nti yakola hijja mu mwaka ogw'ekkumi, kubanga etteeka ligenda okukka lyakka ng'ate emyezi gya hijja gimaze okubeera nga giggwako. Akasembayo asaasul hajj iqamatu tawhid, omulamu omukulu, foundation enkulu hijja kwetuula kwe kubanga tuyimirizaawo tawhid, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala, wa nafyu ashirk wal ijtinabi anhu, n'okubanga twesambira ddala okubanga tugatta Allah subhanahu wa ta'ala. Yensonga lwaki bwe tunagenda mu maaso n'okutematema akawonvu n'akagga okuviira ddala ku ihram, ng'omuntu akyusa engoye n'ava ku ngoye zino z'abadde ayambala eza bulijjo n'ayambala engoye eza hijja eri abasajja, okutuusa ku tahallulul kubra, okutuusa nga ddala avudde mu mikolo gya hijja, ojja kukiraba nga asaasuhu tawhid, asaasuhu la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah. Kitegeeza ekintu kimu, muganda wange oba mwannyinaze, bw'obanga mu mutima gwo mulimu okumalirira kwonna, mulimu okunuyirira kwonna okugenda okulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ky'olina okusookerako bw'obanga wagezesebwa n'omuze ogwa shirk ogw'okugatta Allah subhanahu wa ta'ala mu ngeri yonna, gw'osooka okusazaamu, kubanga ekifo ky'ogendamu makanul muwahhidin, ekyo kifo ky'abantu abaawula Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sha'air, n'emikolo gy'ogenda okukola, sha'airul muwahhidin, mikolo gy'abantu abaawula Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amakini allati satazuruha, n'ebifo byonna by'ogenda okulambula, hiya amakinul muwahhidin, byonna byonna bifo byaba abaawula Allah subhanahu wa ta'ala, bidayatan min Ibrahim alayhi salatu wassalam, okutandikira ddala ku Ibrahim, وانتهاء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.